Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Radio Pal FM chikumu musanva kyaronyeze mwenda ekola ly'omuntu wa bulijjo. A program kola sente mwe tuli ensonga mwe tugenda maaso n'okubeera nti tuzikusembereza woli. Kakasa nti omudde ekimala kati kaseera katuuse kakulowooza ku business zaffe. Nagamba teri kiseera kirungi nga kino ekyokulowooza ku business yo. Kakamu kaseera kw'omuwendo mwosobola okulowooleza ku bizinensi y'obudde buno zukuka olowooze ku ngeri gy'ogenda otambuzaamu olunaku lwo olwaleero kikulu nnyo. Abatulaba nga muyita ku YouTube mubalire ddala eyo nno gwe bwoba osubiddwa programu zaffe zonna eŋŋanzi osobola okuyita eyo no programu kola ssente n'oba ng'ogiddiŋŋana oyo gw'olaba nti yagala okubuulya naye ng'olaba nti kalwa mugambe nti nkwegayidde tunulira ku programu eyo gimuweereze ate tebw'oyitayo teweerabira okusubscribinga n'oba nga ate ebigambo tebikusubwa ebyo by'oba osubiddwa. Mwebale nnyo abalya nnaka bannabulemeezi bannakyadondwa bannasingo yonna gy'osinzidde okuba ng'otumbudde otukolera ddala bulungi nnyo bw'otegyeeyo nno ani ali kujjayo tubagamba nti eno yekola ssente. Mungu alina engeri gye yatutonderamu ensi eno nga kagambwako Dokita kayogedde bw'otegyeeyo teyagenda kujjayo. Mwana wattu n'owoba nga akuzaala bifeekeera ng'aziyina nga zitonyanga mooli nga mpitirivu nnyo mooli mpozi kwekunyuma n'onana naye n'owaaba aziyina ssente nga zitonyanga nkuba kujjayo amakulu kyenjagala okutuukiriza naye nga toli mweteefuteefu kwejjayo ziyinza okuyita myagaanya oyinza okulomba kati buli kimu kyogenda mu maaso n'okulowoozaako isyu gwe enensi esooka kugabana gwe naye mujja nga muli balongo oba muli ba triplets oba muli bana babazadde bana temuyina kye musobola kubeera toyina muntu omu kyogenda funa nga tokikoleredde kigenda kwetaagisa muffe tubatendeka wano ndaba na ntegeera ya bintu mindset very simple nti endaba gy'olabamu ebintu ensonga lwaki batuzaala mu families nga tulimu abaana abiri batuzadde abaana abiri ne mubeeramu abafunyi babiri n'abatali nomwebali omubayitirivu enjawulo weeri wangu nnyo we wano enjawulo bali engeri gye bagenze mu maaso n'okwekwasaganyamu n'okukozesa emikisa gyabwe kyefa tukkiriza Dokita nti buli muntu afuna omukisa bwe kiri. Yes, Mungu buli muntu akuwa omukisa naye engeri gy'ogenze mu maaso n'ogukozesaamu yesobola okwawula ku balala. Abamu twesiŋŋana tulina necha za njawulo oyinza okwesigana omuntu nga w'amazima nga butuufu obuwanguzi bwonna bugenda yitira ku mazima ge obuwanguzi bwagenda osisiŋŋana bulamu nga bugenda yitira ku mazima ng'engeri gy'agenze mu maaso n'okusazazingamu amazima bwe buwanguzi bwe n'osiŋŋana n'oli nga ate opportunities azifunye naye ng'ekigenda omusula butaba bw'amazima butaba mwenkanya. Mu bufunza omuziranjovu nti ensi mwoleso omwoleso bali bakyaddeko ku mwoleso ensi mwoleso olina kubanga otulaga era oyo afuna yo yasinza okwolesa obulungi. Dokita yesebo mwenye Mungu alina asobola okuwanga ekigenda okusuula butabeera mwenkanya kati abantu abatali benkanya be babbi ayinza okukulaga nga akuwadde mu bubbi bwo naye ng'agenda kukwata olunaku lumu byonna by'obbidde ebbanga abikuyise mu ngalo akugezesa asobola okubeera omugumiikiriza ng'akuwadde kati gwe kyeweerabira nti eno ennyingo y'obuyaayo obubbi okufera abantu okukola ki erina weegenda otuuka weba nsiga efe nga gwe kyeweetaaga weetaaga okuba ng'okisazazinga amazima selling point naye nekikulema oba nemulemerera okubeera nti okikola nti Mungu n'akuwa omukisa obbye okirumpanyiza abantu obanyigiriza okoze n'azikuwasa ne zijja naye n'akumma okulaba ekituufu nti kyoteekeddwa okukola after all galina kubeera ng'oprayinga kaadi y'amazima nti singa okyusa n'oprayinga amazima osanga osobola osigaza bino naye naawe n'osigala ku kino ekyokubba osisinkana omuntu nga obudde bugenderedde naye ng'afunye konde evvanyuma limukubiddwa ng'abadde ayina kwe yeesigamye nga kwe yeesigamye teri kalungi lyazamanya abantu
amataka gaabwe agatutte mufere kungwa kasente akafunye ne yeesiŋŋaana nti ku nkomereyo y'olugero n'agwa mu kituyita entata bw'agwa mu ntata mwana wattu ne bimutabukako n'aba bulamu bw'ensi eno nga y'omu ku bali ku sayidi etali yakwesiima naye ng'alina ekyokusalawo okwekisaasazinga kye tuyisa amazima asobole okubeera nti afuna obuwanguzi. Twagala nnyo okusigala nga tutunuulira kitwakoonyeeko olunaku olw'eggulo. Olunaku olw'eggulo twakoonye ku nsonga enkulu ennyo. Twakoonye ku nsonga y'okuba nga tuteeka ku minzaani ebiruubirirwa byaffe. Nagambye puroguramu bw'oba tuwagitegedde eyajjo genda ku YouTube gwe muganda waffe yagisubiddwa Pal FM News. Puroguramu eyo gyagirabayo. Naye ensonga esinga okubeera enkulu muganda waffe awuliriza nti oliyakitinga otya ng'ofunye obuwanguzi nti tugeze nti obuwanguzi bwange mbadde njagala kuwasa nawo kumenya mukatala ddene yeso siŋŋana omuntu ofuna omukyala agenda yita mu bingi agenda sonda akasente agenda kola wati nga butuufu nga byakoledde byonna bigenda kufuna mukyala abamu tulina mu mabanja naye si kibi ekifuna omukyala but weeyisa otya oluvannyuma olufuna omukyala ono kubanga abakyala abasinga babadde madaala nti bwe tubafuna batuyamba okugenda kulayo bayira ndowooza wano mu Buganda simanyi nnyo cultures ndala naye mu Buganda kyaba nga kizibu omusajja ogaggawala nga talina bakyala batalina mukyala nti ebimu ku bintu eyalinga ekkuba eri kutwala ku buwanguzi bw'okufuna ssente oba okugaggawala kwali kuwasa. Abalala balina engeri gye babulievinga musange mu Bulaaya nga kiki babulievingramu wano waffe tubulievinga nti ebimu ku bintu ebikuyamba otuuka ku buwanguzi bw'ebyenfuna kizibu nnyo lesiŋŋaana wano omugaga nga si mufumbo nti ebimu ku bituyamba nti era ne ku CV bwe baba nakuwa ekifo kyonna ku santi ne bwoba ogenda ku memba ba parliament bagamba presenting a marriage certificate. Understand? So kyekimu ku bintu ebituyamba ogenda ku levelo endala. Kakati ekisinga okubeera ekikulu tuba tutegedde nti omukyalo ono naye akisobola okubeera busobola okubeera obuwanguzi. Weeyisa otya ng'omaze okufuna omukyala? Kubanga oyinza okuba waliwo abafuna abakyala nebeera nga yentandikwa y'okubonaabona ebyenfuna sigamba mbonaabona ebyensi bino saagala genda ebyamu biri ebira nedda ne mu byenfuna nga step gyoteekinzi ngoyinza okuba obadde okola akalimuko ng'obutambula bulungi n'ofuna omuntu nga tagenda kutegeera si mugumiikiriza bangi babadde bulungi obayingidde ekintu kino bano bebeesembereza bagamba kweriranya bawa okuwayira n'alyoka akugamba nti yava ebwayise kati ali eri matugga. Dokita omanyi omuntu yenna anagaggawala mulimu kituta sacrifice. Ekigambo okukulaakulana kitegeeza kwesaddaaka. Mulimu okwewaayo okwesaddaaka okwerekereza. Kakati osiŋŋaana abamu tugenda bufumbo obadde olina otambula mpola baba n'ofuna omukyala tugamba kiri expensive ddala mu mateeka nti okumukima ewaabwe ogenda kuba weetaaga okusavinga akasente ogenda okukima omukyala ewaabwe. Kakati bw'omala omuleeta ono omukyala oyo singa tunaamusiŋŋaana nga tali ready to sacrifice naawe kubanga mufuuse kati tiimu muli babiri kitugambye tugera ku byanfuna kagenda musiŋŋaana nga discipline ye mu byenfuna nfu eri puwa. Kati tomusuubira nti ojja kutuukiriza ekirooto nti oyinza okukoma ku kyokuwasa ye era bangi akugamba ebyo nno sooka ogumemu munaye tugende nti ku kyempiseemu eyo tosooka kuŋŋamba yesebo era obasiŋŋaana abakyala nga bo nti dokita gwe ogenda okumbulira nga baffe tuli basajja ffe njabali wano nabadde neetaga omukyala ambulire nti abakyala b'ennaku zino omusiŋŋaana nti mubonaabona n'amala n'akulekawo nedda. Dokita empulira gye mpulira nga ntuukirizza ekirooto kyange nze binaye tebinkwatako. By the way abawuza puroguramu eno abakyala abali abawuliriza tutunuulira nnyo ekirooto kyaffe. Ekirooto kyange kyali kyakusitula mwami wange nze engeri gyagenda okweyisaamu siri Katonda simanyi naye nze musitudde nze simanyi engeri gyagenda kweyisaamu nga tuli Katonda kuba si bibyo
ali kati olwokuba siku katonda gusaba katonda nti mwami wange tusobole okubita mu bino tuwangule bulamu butambule bwe tuteekamu kino tobeera na mindset eri negative era abawala bangi era mutibagala basajja baavu mu ntandikwa eno nti mubonaabona namaani kakulekawo nidda ate ofunye CV muli mukwano gwange yazisa yaŋŋamba nti yalinga ategeera bulungi nga mwavu naye dokita okimanyi nti eba CV esebo okuzimba omuntu naye ngomulaba nti etuwe ziti dokita bwemba mpise mu kintu panga si gwamuzimbye era abakyala bangi abali successful nga bami babaliddemu olukwe why gwe mukyala ali yawuliriza kubanga olwokuba alina byagumidde kubanga abadde omanyi obeerawo nga bazimba olikodinga ku mutwe buli step gye muteekinga tuteekeza step eno noteeka mu mutwe nti toyinza kuŋŋamba banga luba lugendo nti ntambudde naye wadde ogenda ku neefu kati tugambe agenda kuneefulira naye ntambule buli kimu nkimanyi nina byenjize funye lessons tugumiikiriza tulidde ekimu tukoze bwe tuwumde tulidde tukoze nti lesson ogifunye togimulekera kale yeefudde naye opiikinze lesson kati kwata bino byennyini by'osomye bitambulireko gwe kennyini kubajjukira gobeera nekitu kya live lessons kati gwe oli olabanga atafunyeemu olwokuba oli akuliddemu olukwe njagala kukulaga kino era abakyala bangi betugambye abawangudde bwe basigala nga mindset eringa bino betwogerako wano olunaku lwayo era bw'obanga ogenda wanika olwokuba omusajja muvudde mwenna bwavu n'akulekawo kibayita nno okulekawo kuwasa mukazi mulala olwokubaaliza n'okuba waali ekyaita okumuleka anyway buli omu alina engeri gyakirabamu yaneefuulira tetuli bakyala tetumanyi wekiruma okuwasa omukazi omulala basinda kulekawo isebo naye kale twagala kujjawo kino tetutegeera ekyebyenfuna nti kale akwefuulidde muli erina gyakwefuulidde akwesa mumaka nakuleka mumaka mala nagattako omulala kale tugenda nekiri waasi nti nokulekawo akuleseewo akugobye ekyo kibi tugambe tugende kusinga okuba ekibi akugobye nze naye sisobola kugumikiriza mbeera ze akugobye oba weegobye kitegera kino kiyinza mwawukanye kati tokikuuma kino nga kyakulwanyiza oba tekikyali totunyumiza mboozi nti kale oyo omulaba batize nze ndamukwata nedda kati omukyala agenda okyusa obulamu bwe akwata olugendo wakati mu buyinike akwata olugendo luno lwe bayiseemu ne byayiseemu notice zaakozesa kyova olaba abasajja bangi osingana n'abasajja b'obuvunaanyizibwa nga bagamba nze njagala kufuna mukyala atambuddeko manyi waaki kino kye muyita CV mirimu abakyala bayinza okulekawo atazaalangako ne batwala wazaddeko abasatu abana abaami ddala nga balina ebirooto by'enkulagenda basiŋŋana buli musajja alina ebirooto by'enkulaakulana tayinza tandika na mukyala mujjako owunya nti kali ayinza kubeera naye nga main purpose yesebo kubanga ono amanyi abasajja bamu katubabuulire nako omusajja aba comfortable nnyo n'omukyala omunafu omukyala omunafu yalwa tetugamba munafu mbu tasobola kukola embolera omukyala amazizzaayo ebibye mutuufu wakikiyite bunafu nga kati abawala bano abato balina emikisa mu maaso balina engeri gye beetwalabwatuna bwati bikulwanyisa buli kimu kati abasajja era mujje mutundi abakabasajja abafunyi bemwegomba ojja kwesiŋŋaana nga emikisa si mingi ng'avudde mu ddya lyono nti ajja kufuna yamutwala bwe taba ndabika ayina okitegera bakugaa nti omukyala ajja aleeta yagenda okuleeteza ebyapa ebyo genda omutunulira bwotinoga neatolugwe tumanye nga kaluge kamalamu ensonga mulimu lesson mulimu ekyokuyiga baagala nnyo obwesigwa bwe obuteeka mu muntu alina kubanga aba mukulu mu ndowooza kibayita obukulu mu ndowooza ekyo kirala kyamunda naye ebimu ku byo nti atunuulira ono nga last resort ono ye masita ye
mumanyi master bazimanyi nti kati baganye okubeera mu position si yona abuukabuuka si tibagala nnyo bakyala bakola ki bajampi bali jampe talina budde yenyini ye sacrifice nga twayogedde ku sacrifice nti yeewayo okukola kati n'obudde buno obw'okutunuulira okufaayo nti ogenda kwesingana bugenda bukendeera butini kati okuteeka omuwala ayanyiridde nga buli omu kwakomya amaaso amutundako bw'ati ate obeere ne stress z'omulimu obeere ne stress z'amaka omugagga ono kijjamu malako emirembe okukola entalo n'abalala n'oweewaka n'emirimu n'ab'emirimu nga kijjamu tali comfortable nakyo talina budde bwekyo era sijja singa n'abasajja nga agamba omukazi ow'omumaka nti oyo yawasika tubaita na wife material webale nnyo oyo wife material mubere okuyonga mugea nti ebikazi ebyo ebiti ebyo bifumba akazi tekategereka akazi ke kuba yakagala ko kaliawo tomanyi nti okuba nti concentration ye n'ebiruwa bye binene ate n'amaanyi ge yali malidde mu kulingiriza ono Rosingana kapo banange kapo zino zitukolera ngiti bavaawo babakolera okweba obasingana ku internet omusanga afaana bwatyo nenga yakatwala eddi emyaka ago tanobanga namu naye nga wakati awo waliwo buneeno obubeera eno babitatya era basajja bannaffe abawuliriza bw'oba onaawasanga ogenda nakukola nnyo okulaakulana omufunyi binene basireeyo abo basireya naye omuzira njovu gwe bw'otandika okuyingira mu kiri kye twogedde I'm always having my target and focused basireya ujja genda okiraba nga beetema bokka gwe kenya tugenda okulaba noganidda gwe nawe guma otemako mpola ebiruubirirwa bino bijja ne sharp edges ezitemako abatali waffe ku kyo ne buli oluzinga mu focus ku target nebanga evaawo kkiriza oba gaana byonna bigenda kutabanguka kubanga much of your creativity mindset yo creativity yo ejjayo ekisinga okusinzira ku ekyo kyogiraze nti kyekisinga gwe senga omugamba nti enjagala kuvuga ku V8 eyo focus yo kayoka ne information jogathalinga ogenda okula twagamba wano ekyangu nnyo tunulira ku simu yo nti bona ategeera omuntu kyasinga okubanga integeera ye gwe mujjeeko essimu ye genda ku social media ye ojja genda okulaba biki ebimutwala obwongo bwe kitegeeza oba ne tekinologiya akusembereza by'osinga okubanga oli interested in ne mungu bw'atyo bw'akola akusembereza abantu bagenda ofacilitatinga obwongo bwo nga state eyo gye buli mu budde obwo so muganda waffe awuliriza program tubadde nnyo ku ddaala twagala bwerabire tugaye nti n'okuwasa is an achievement naye okuwasa tukulabye nti bw'omala owasa nga tugambye nti omuntu anaafuna bw'aterekawo emitwalo esatu ayagala gifuuka ena si kulyako ebiri enjawulo ogiraba nti okuluubirirwa kwongerako nti bwe nfuna ogumu njagala gibeera ebiri omuzira njovu njagala tubanguze bana batulaba ku naddala bali ku social media walolabyeko kye bayita stairs bwe kitya amadaala nti kati omuntu omufunyi ye muntu ali eno ng'alinnya adda waggulu nga bwoboga ninnya amadala nyingira ekizimbe kikyoli mu kukola omufunyi gwe twogerako naye ate oli gwe tuli against ye muntu ali mu kufubutuka ekizimbe ekyo ng'akkirira wansi amadaala ayina we yatuuka esebo n'ajjamu n'oba osigadde busigazaawo webali nnyo tukola ekyokulabirako ky'obufumu n'otuuka ku furo eyo amadaala gyo gasigadde gagenda gwe n'otuuka ku furo oba second furo oba third furo ekizimbe kya myaliriro 10 gwe n'otuula ku third furo n'obwama sivaawo bw'oba n'ofunyeeko akazigo ku third floor wano sivaawo ekibuga nkirengera na bulungi bwenti era osingana tulina ne goals zaffe manyi twayogeddeko mu programu yaffe eyaluli twayogera tugamba nti enjawulo y'abagagga naffe abatali kutya risks ku risks kiba ki mu Luganda risk kyeganda badde gamba nti okutya ebisoomooza okutya ebitusomooza tutya nnyo ebisoomooza ekiri mu mitwe gyaffe yesebo twagala tukole bwe tufunye akasente kaffe
twagala kainvestinga mu bintu ebitagenda tusomooza era olwo omusiŋŋaana kanguleyo akataka ntekeko obuzigo bw'abapangisa wali omubuuzizi oyo ateekako obuzigo bw'abapangisa lwaki oteekako njagala nsoloozenga omwezi gugwako ssebo omanyawo nti ebya school fees mbijjeeko engalo abaana obo bejjeeko kasoteeka obuzigo era tugamba nti ofunye wini naye yinza oba wini ntono nti kati oli agenda okuriskinga ayinza osinga ku ekyo ndine mu investment ninge gye tukolamu reinvestment oba okuinvestinga mindset yaffe era ebeeraawo buli oliti ebizibu bino eby'olunaku ogenda ku investinga ebyo ebimaliriza ebikuyambako okumaliriza oli ateeba akasente naye ng'ekimuli mu mutwe gwe ayagala bizinesi etaliimu emuwa emirembe tetuyagala kulesinga emuwa emirembe nga temuli mu ssuubi jjukira otukendeeza endurance oba risks n'emikisa gy'ofuna gikendeera wekiri kiri automatic gwe buli okendeeza nti sagala kwatakinga okendeeza giba girina okukola ki the more you fear to face risk the less tosobola kulunda ati mulimu riski ziyinza ofa kati tona kyogenda kukola kolukanga embuzi ozirese era ojja kusiŋŋana byetwogeddeko someone investinze mu ttaka limazewo ebbanga terikozeseza balwanaganye n'abatwazi b'amataka ba grabbers after a while nti fe mind yaffe tetuteekamu tetusembeza kumpi na gaggawala tugambye risk taker ye mugagga mu byenfuna omu ku karakita z'okufuna ku taking on risks naye ffe engeri gye tulabamu ebintu twagala kubeera muku mirembe kati ogenda kusiŋŋana nga nsobola atya risks lwaki nsobola ojja gyetegenda egwemaze toyagala biwulira ebyo tosobola kulima nkuba ejja bikuba tuyagajja biyitamu ogenda okulanga bwe kimu tosobola kikola ki gweyagala kaweweevu kikyo twayogeddeko jjo nti omuntu wakyamanyira omulimu gwe twakyogedde twawadde example fact badde program yalo twawadde example tugenda kwesiŋŋana nti nvudde e Busoga Kamada andeese Kampala andeese nkube chapati nzikubye nfunye ekirowoozo mpulidde kola ssente programu eno ba inspirinze wakisikola mudaala gwange banankozesa bukozesa banga okukozesa nawo katutyogereko omuntu adipendingira ku salary kitwaleko nga wala baby wabeera ku bbeere ebbeere eriwooma dokita togenda siŋŋaana miiru mu bulamu bwo bwonna esinga bbeere ne bwolikeera otya mugenda ng'awuliza kano kakwati kabagezi bokka togenda siŋŋana miiru mu bulamu bwo ku duniya kuno esinga bbeere mu life forms zonna in fact mu life forms zonna naye tekitegeeza mbu togenda livaako aweva mu maaki emiiru esinga oteekeddwa okulivaako gisalali gwe musaala kakati abamu ku musaala guno tujja funa tugusomeseeko abamu bwe tuka ku musaala guno twatula ne tukajjala bakuyita kajjala twalemera ku bbeere n'oweza emyaka 2 ng'olemedde ku bbeere ya maamawo abamu bagawase nogawase andi kunjegera bakubafuna lya maamawo kati gwe kigagibadde twogerako gwekyasimagira ng'oli mu myaka 10 okyali ku bbeere ya maamawo yesalale oba okyakutaawo olw'okuba salale ono mulungi tulina okukirowoozaako diri w'omuvaako era tuba tulina okupulaninga olaba maama wa pulaningira omwana okumujja ku bbeere naawe bw'olina okubeera ng'olwana butya bw'ova ku salale tetugamba kuva ku salale kubanga tolina kyokola kuva ku salale ng'oyingiza ebyenfuna byo bikula kabaddiremu bulungi bangere okkannyinyiza essalale oba omusaala njogera kufa abakozi bebakozesa salale ono kigeraageranyeeko ng'omwana ku bbeere salale mulungi nnyo tumuwagira mulungi nnyo kubanga kasente lubeera musawo naye emu ku bigo byogenda okugwa era bajja kusekerera kwe kulemera ku salale dokita nga wasanze omwana myaka 5 ng'ali ku bbeere temuyinza seka
abatafuta ekisekererwa ku kyalo tutunulira butinduga ezaala kikino kizezengere kino kati netuzza n'amaaso nawe ayonsa kati n'omusaala we gwe tweguli tulina okugubeerawo nga tugufuna nga gutuyamba n'abalala bafune ku mirimu gutuyamba kusobola kutandika omanye ebintu kweta ebbula ly'emirimu byebyo bantu twezinga ku salary ku musaala nti abalala badde bali employed kubanga kwati omusaala gwenda kuyamba okuelevatinga from that level ey'okubeera salary ana ogende ku level eddako nagwagaba omusaala ogwo bwe kirina okuba bulamu bwaffe era kirina okubeerako ekkomeko nga bwe tulabye ku mwana ayonka bwe kibeera nti omwana ayonka tuba tulwana nti omwana awezza emyaka 3 ku bbeere tutandika ffenna okuwa maama w'amagezi ku kyalo tuyiyaya asobole okukola naye tugaye nti ebbeere yemiiru ekyasinza okusinza Mungu gye gyawundamu obuwomi byateeka mu bbeere obuwomi ebirungo byateeka mu bbeere tolina miiru kino nkiddamu tolina miiru gy'ogenda kusanga mu nsi yenkana bbeere mu life forms zonna naye tekitegeeza mu tugenda limalako emyaka 2 kadde budde ate katono kati obudde bw'omala ku bbeere obutono bw'olina okumala ng'ofuna omusaala twavulira ebbanga ttono ne tutengerera ebbanga ttono ne tutambulira ebbanga ttono ne tuddukira ebbanga ttono obeera ku musaala lowooza ku siteepu eddako waliwo woddakaawo lowooza ku kukwekozesa okusasula abantu omusaala weewaawo tubadde wali ku mindset endaba y'ebintu n'ensalawo omanyi olw'okulaba n'osalawo tugambye nti gwe weesibidde enjegere mu bulamu obukunyigiriza embeera mwoli gwagirinako ekisumuluzo weesibiddemu ate ogamba tebakuyambye at times we are captives of our own captivity Dr. Manyi njogera kuwa chapati mbadde mwaka ekyokulabira ku Kamada yave Busoga yesebo omwana oyo amaanyi gakozesa okusonda akasente atandike bizinensi eyiye obwongo n'obudde kisinga okunyumira twerekereza bannange bingi nga tugenda okufuna obwongo zaffe obusooka osiŋŋana buli muntu nga yeerekereza abakazi ababasajja ffenna mmere kulya kunywa weerekereza buli kamu disco twala tugende olina ekiruubirirwa kyagala otutuka omanyi tulina ne principle of life zetunywererako ne Mungu yennyini atubeera mu ttaano nga bw'osabirira naye bwe tumala obuwanguzi Mungu ne tumwerabira kalakita eyo tugitta bannange kalakita ate buli business usanga abakanika mu garage bamulese okumukozesa ayambaka amaanyi gakozesa okubeera independent okuyiga okubeera independent kati bannaffe bali kyebatusingako nti bwatuka ku buwanguzi bwati ng'agenda kubuddako bwamala oyiya ejiiko ng'anonya fooko bw'ava ku fooko ng'atya chop buno obuti bwe baliisa obugisa buti tawummula olumalirizawo ng'ate agenda kukiddako bwafuna obuwanguzi asigala alina kyagattako enjawulo yokka mindset eyo yitwabwa ne bani bannaffe bali mu west boyogeddeko abakyali ffe tukkuta bali tebakkuta ffe tukkuta bukyali in fact tukkuta twekkusa nga bukyali nonsiŋŋana nga mbivuddeko nze ngondiko okimanyi nawunzika kiri n'enteeka eri osiŋŋana omusajja nga yali asita kigi naye gwe okuvuga ng'amaanyi agateekamu kati ng'akolera boosi we nga amaanyi gakozesa okufuna takisi twaki kyogera kubanga gyemimu gyaffe bitandikiramu gyetubeeramu era kizibu nnyo siŋŋaana omwana wa booda mu myaka 5 nga talina piki ye naye ejyataano kale wayitewo 10 akuguli oba yawongerako endala yawongerako bakazi yawongerako baana yawongerako obulanzibwa byagattako byebiri bitugambye ebyokwekkusa bw'okebera abakazi bayisizaamu omuliro awo ebimunywerezaawo kati byaddako yeteekako enjegere naye wano yamaanyi gakozesa mangi naye buno obwanguzi bwafuna emifo kyobwongerako amatidde nabo atandise okuba mu comfort omanyi nti ow'emyaka 5 ssaawa yalire yazimba ennyumba mwagambye ayinza okuba yagizimba wa myaka 25 ng'ali mu 5 naye ng'ennyumba yagizimba awo wonna baffe ate nga teyagizimbira myaka 25 kyekyatuukawo wakati awo ng'omaze ozimba ennyumba paka kati wooli kyekyatuukawo wali omaze ogula takisi okutuukawo wooli kyekyatuukawo ku booda abaffe wali nga wano okyetega bakyakwogereza weekolanga ebintu naye kakati bwemala omufuna kyekyatuukawo
biki ebituukawo wakati kati awo embuzi tonyumizanga banno zinenfuna omusajja angasa endanywa erinda mulabira anezo kati mukwata bulungi nteredde okyamukwata bulungi wabufuna obwanguzi omufuna tunulira current situation gy'olimu manyi abaganda balina enjogera abaganda mmwe nti bifuuse byakaweereege nga gyeryaokulu gwakyogedde ogambye ki kaweereege esebo nga lyabukulu teekako edya okay nga lyabukulu onoonya ntondo naye nga fungiza obudde bwonna tunaatera okubanga ate onaawulira ate guno omwaka biki ebigenda okubanga biva embuga onaategeera ebigambo nti wamma abasajja bategeeza enkulaakulana yaffe mwena abatuwuliriza nno abantu baffe mulimu muganda waffe akwagala ennyo ali Durban y'omu ku baasigala endowooza ku South Africa abali Massachusetts waliwo muganda waffe bamuyita Mutesasira Shafiki ali Mombasa bamuyita Mutesasira Shafiki nowo abali e Mombasa nga mutuwuliriza nemba mitubasaba nti program togisuubwa yongera ogigabisiza abalala tusobole kubanga ffenna tutambula bwe tunaabanga tutambulira mu bino bitugezaako okwogera byakukumakuma okakasa nti tufuna enkulaakulana mumala ozifuna ekigendererwa kyaffe kijja kuba kimaze okubanga kituukirira ddala tugambye endaba y'ebintu yekwawula ku balala embeera mw'oli ogirinako obuvunaanyizibwa endaba y'ebintu n'ensalawo yaabyo yekukyusa noga nti kanywerere mu mbeera mw'eri oba kambeere mu mativu n'ekyo kyennina wooli si wabi naye olina bingi by'osobola okubeera senga onaakakasa nti by'olina n'okkiriza nti byennina bino lasobola obikolera mu myaka 2 mu myaka 6 ejijja nsobola okukola kintu bwe kiti lwaki mu mutwe gwe olinamu kayumba kokka lwaki mu mutwe gwe olinamu kapiki n'akamotoka byokka lwaki mu mutwe gwe olinamu nti mukazi n'abaana kyekikulu ensi waliyo abaloota okukola kampani ezivuga abantu emirimu kakadde kalamba waliwo abaloota emmotoka okuzikola nga ziyamba abantu waliwo abali mu kutondawo ebintu ebinene ng'ate ne bino by'olina nga bulamu bwa bulijjo manzira nje omanyi nti mu ggwanga lyaffe mulimu omuntu agamba nti nze abaana bange basomera ku ssomero ly'egindi basasula miliyoni 2 nga ye priority gyayogera ekyobugagga kyasinga okubeera nakyo lwaki twenyumiririza mu expenditure ennene ze tulina dana ate okutondayo isobola okulivinga abazzukulu baffe ne baba nga ate babeera mu bulamu obw'amaanyi yesebo so muganda ffe atuwuliriza leero tuyize ekigambo kimu bw'otejjayo teryagenda kujjayo teweekusana kitono yes ate tukirabe olunaku olwaleero nti ffe twesibira enjegere mu mbeera gye tulimu abakuloga baseereza ligenda mugga tutunayogera gavumenti wano abakuloga tutunayogera kwa police maker tutunuulidde gwe ng'omuntu abaganya okusabira edduwa naabo abakuloga bali mukuwa just mazzi mukubo ligenda mugga naye nga mu byonna obadde ogenda mugga gwe it's you gwe munnaffe gwe yesebo agenze maaso n'okubeera nti weeremesezza okubeerako wootuuka obadde n'omuwuliriza mulungi olunaku olwaleero yesebo kkiriza tukwagalize olunaku olulungi olujjudde obuwanguzi n'emikisa wewaawo bitambule nga woobisuubira bulamu butambule ebabeere muwanguzi wenyini bwetugenda maaso n'okubeera nti twogerako olunaku olw'enkya beera omu ku abasalawo mu nsalawo entuufu twagala ku beetondera betugenze maaso n'okukosa tuba twogedde ku mirimu gy'abantu oyinza okuba gwe si bwotyo bw'oli atutegeeza gwe oyinza n'okuba gwe olina ekigaanyo okutuuka ku level eddako mutuufu nga sijja boogedde naye nze nalemerera ku gundi olw'ensonga bweti kitwogera gwe naye gwe muli mundu omanyi amazima amatuufu ku kitwogeddeko omanyi amaanyi gwe wateekamu nga tonnafuna ekyo ne gw'otaddemu ng'omaze okifuna kati era gw'osobola okuweewaako kituyita okweramula osobola okweramula obulungi ennyo tukikulekedde ekyo naye tugambye nti tukozesa nnyo amaanyi nga tufuna obuwanguzi bwaffe obusooka bwe tumala okufuna obuwanguzi bwaffe obusooka tetubuyigirako kugenda mu maaso tukoma ku eyo enjawulo eri wakati waffe n'abafunyi era enjawulo eri wakati waffe ne bannaffe bwe mulaba mu west abazungu bwe mulaba bakyerupe omuzungu asigala ali ku mulamwa asigala agoberera kisinga takutana kitono omanyi omuzenyi bugende ku kigambo maanyi ne kanyumira nnyo kana katalike kamu nti tukozesa amaanyi mangi okutuuka ku buwanguzi obutini mu ntandikwa naye ekibuuzo kiri nti omanyi amaanyi amala gye tugakozesa okugateeka tugakozesa oluusi okulwanyisa abalala ne tugakozesa ffe bennyini okweyimbira obuyimba obututereka mu tulo ne tugakozesa ffe bennyini okunenya abalala shukuru mulungi nnyo okwebaza omutonzi
nosinga n'olinga akoze ekijjulo ekyebaza obwebaza essebo muganda wange naye nga nikyebaza kibuusabuusa. abatakisi balina akazi omuze simanyi bwali okugenderezaako otambulirako mu takisi bw'oba ng'oli wabweru mukwano nawatali stage ayimirirawo naye kootuula bw'otuula oba owedde nviira kakkana maama kakkana ate fundamu bw'oti fundamu gwa takisi gujja bungi kyetusomye olunaku olwaleero takkutana gwe ate kibunya okuwuliriza butakisi ejjudde batya takkutana infact bo kibalina n'okuyina naye bejjudde era amatu gasigala gali okulaga nti gwe w'omunda takuwuliriza gwali munda omala gundi nagambye nviiramu wano towuli takufa naye wabweru gali bweru omutwe edduka kwayiwe nga maaso gamuliwe gatutundako kikiri bweru si munda mutaki ate tezijjula kati naawe ekiddako ekyo tekisi ekyo ky'oyina ky'otannafuna ekyo ky'oyina okimaze ky'otannafuna oba ky'otannafuuka amatu n'amaaso ky'oyina okusigala ng'ogoba amatu n'amaaso olesa ensonga ya takisi abaana abo nze baagimenya abaana ba takisi ekizampo nnungi ku kukyusa obulamu bwaffe bwe omala okubaako ky'ofunye tomatira nakyo bano abali munda takyabala oyina sigala ng'ogoba obulamu bameka bataane leeta onagenda viiramu wali mama fundamu tuula ngejjudde nti tuula onagenda viiramu wali obulamu bwa takisi oyo kondakita bwakikola bw'olina okukola mu bulamu bwe mufunemu ekyokuyiga tonyiga lwakubaako nyigiriza lesson abaffe gwomatira ne bakasitoma bwe bwakafuna dokita nakunyumizaako wano nti osiŋŋaana omubuuka anyuse ku ssaawa 6 olw'okuba akikubye 7 abadde akola emitwalo tugeze 15 lunaku mungu abadde agali awo ddu nejja n'akuba akakadde oba n'akuba 3 nagawanonko n'amaanyi gaggwamu fakti ayinza n'osigalawo naye nga takyakola nga kwaja abadde akolamu client najja n'amutunulira bw'ati yamatidde dda omu n'azingako n'adduka n'agenda nfa kyawomba nyinyuse wena kikubye bwe nagambidde ati kati wano mba nkola ki nedda nagenze bugenzi tukamala okwejjako n'egundi erina kuba nkola kati gwoba kira kyo kiwedde tubaye tukolangako mitwalo 3 lunaku ogakoze kati lubiiraana setting endala enzibu setting record lwaki obeera omanyi lwaki omuzanyi lwaki abantu babeera ne goolo nga bakye batya nga bwala shape y'omupiira nga January eri bwetyo February eri bwetyo March eri bwetyo obugaba nga tegeti zo zenkanankana yenna bwe ziba weeziri abamu balina okuba nga zaggwayo dda ebisoomooza mu bulamu weebiri era nga balina obimalawo be baffe bw'oba tewejjeeyo bw'oba nga tewejjeeyo teri agenda kukwasaganya kakasa nti akujja mu mbeera eyo mwoli. Fuba nnyo, fubira ddala okakase nti wejjayo ate era ebintu bitambule bulungi nnyo. Sofi mpima ku mukutu atumbudde agamba songa bimala ati nsi abantu bafa beekabira olwo omukyala eyazze eggulo n'angamba dokita tubeererako ddala ntumira sozi omugambe tunyumirwa ddala enteekateeka eyo omwami wange bo obukokola we ne mugamba ndulira nze mpulira gwe siwulira mugamba nja mulubira kale nno omukyala oyo wekabira mukyala wa ninga abeera kabira eyo webali nnyo ajati tukutumiddeko nnyo gyosinzira abantu bafe bali waneeno wano enakiri bemaya waliwo aja abeeraawo ng'owuliriza osinziddaawo mwebali nnyo okubanga mutumbudde enteekateeka neyakola ssente ebeera olunaku lwa Mande mpaka lwa Mande tetuwumula kubanga tukimanyi nti ebitwala ssente tebiwumuza so nga naffe abaziiga tekeddwa kubanga ate twewumuza omuzira Jovu babeere bulungi beera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.